Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Abatuuliriza mwenna n'abatulaba ku programu eno ennungi, njagala okubalamusa n'ekiramuso kya Allah subhanahu wa ta'ala, ekiramuso ky'emirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga bulijjo tusiima era ne twebaza olwaleero omulama gw'omusomo gwaffe tugenda kwogera ku hijja ng'empagi ey'okutaano mu mpagi z'obusiraamu. Waliwo ayinza okwebuuza n'agamba naye hijja etuuse, kino kiseera kya hijja oba hijja nga yakaggwa oba kyonna ky'oyinza okwebuuza. Njagala nkugambe nti hijja y'empagi ey'obusiraamu ey'okutaano. Ekakatako okumanya bw'obeera mubasobola okubeera nti nno bagikola, w'ogiwuliridde w'ogimanyidde otandikirawo okwetegeka. Bw'obeera mu abo abatalina busobozi, ate osabe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ekisa kye kigazi, ojja kwesanga lunaku lumu ng'oli mu abo abagikoze. Allah mu kisa kye njagala kuwa kifaananyi nga tetunnagenda mu musomo gwaffe guno gwa hijja, nti bw'obeera n'enniya ennungi ng'oyagala ekintu mu mazima era n'okisaba Allah subhanahu wa ta'ala mu mazima, Allah akikuwa oluusi n'obeera nga tokikoze. Obujulizi nja buleeta mu mirundi ebiri. Omulundi ogumu ya hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, omu ku basahaba be yanakuwala ennyo nga ayagala nnyo okufiira mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, n'afiira mu buliri bwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti omuntu asaba shahada nga y'amazima, Allah amuwa empeera za shahada ne bw'aba nga afiiridde mu buliri bwe. Mu hadithi endala eya Nu'man bin Bashir, nga ye yali atutegeeza ku muntu akola emirimu emirungi ne gimala ne gimulema oba lwa bulwadde oba busobozi, n'agamba nti Katonda asigala amuwa empeera y'emirimu egyo ebbanga ly'amala nga waali nga Allah amuwadde obulamu. Kale naawe saagala otye bw'obeera mu abo abatannasobola kukola hijja. Nkugamba bw'oba osobola, era ensonga lwaki tujja gikujjukiza buli kiseera nti bw'oba osobola okutandika okusonda wonna w'oli, osonda mpola mpola n'otalinda. Si buli omu nti asobola okuvaayo lumu agende kati ngenda kukola hijja. Abamu baba beetaagamu obudde okusobola okusonda. Kati kobe mu abo abeetaaga okusonda ekiseera kyonna w'ofunira ebikwata ku hijja oga nti akandandike munnange okuŋŋaanya mpola mpola, Allah ajja kukkiriza nkole hijja. Naye nga hijja eno mpagi ey'obusiraamu ey'okutaano, Allah subhanahu wa ta'ala gyeyogerako mu Qur'ani ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agyogerako mu sunna. Allah agamba nti wa'adhin fi nnaasi bilhajji, nti gwali omulanga gwa Nabbi Ibrahimu alayhi salaam eyakoowoola jjajja w'abakkiriza, eyatukoowoola ng'ayagala tugenda okukola hijja. Teyalina mizindaalo, teyalina social media, ne Allah subhanahu wa ta'ala yamusuubiza eddoboozi ly'okulituusa, era n'alituusa ne libuna ensi yonna. Abantu bagenda mu hijja nga bava mu bitundu eby'enjawulo, abajjira mu nnyonyi, ab'emmotoka, abatambuza ebigere, byonna byonna Allah yabituteerawo tusobole okubeera nti nno tulaba emigaso Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuteera mu hijja. Hijja, okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, y'emu ku mpagi ennene era enkulu mu ddiini. Allah agyogerako mu Qur'ani n'agamba nti walillahi ala nnaasi hijjul baiti man istataa ilaihi sabiila, nti Katonda erimu ku mabanja ge ku bantu kwe kubeera nti nno bagenda e Makka ne bakola hijja. Liman istataa ilaihi sabiila, eri oyo aba alina obusobozi obukola hijja. Obusobozi nga bubeera obw'emmaali, nomanya nti omusajja alinawo akasente kate si ka haramu
kwaye twagala osonde haramu kubanga oyagala kola hijja naye olina okuba n'obusobozi obw'emmaali eya halaali ate nobeera n'obusobozi obw'omubiri nga toli mulwadde nti ojja kubeera nti okaluubirirwa oba okukaluubiriza abalala. Allah n'agamba nti waman kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin. Allah abaagaliza birungi, bwe munaakola ebirungi mujja kufuna empeera ne mumukkiriza ne mutuukiriza empagi z'eddiini, naye bwe munaabeera nga muwakanyiza Allah subhanahu wa ta'ala mulina okukimanya nti talina kyabeetaagako, bwe mumusinza tekirina kyekimwongerako era tekirina kyekimugasa. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallama naye munjigiriza n'atulaga empagi eno nti empagi ya busiraamu, n'agamba nti buniya al islaamu ala khamsi, obusiraamu bwazimbibwa ku mpagi 5. Esooka shahadatu an la ilaha illa Allah, ye muntu okukkiriza nti tewali kisinzibwa mubiriwo mu butuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna muhammadan rasulullah, nti ne Muhammadi mubaka we. Era waliwo bendaba abatuwuliriza ng'ate bo banzikiriza ndala ne bagakatuulira ebigambo bino, oba oli awo ne tubijjamu omulamwa. Oyinza okwesanga ng'agambye nti shahada etegeeza ki? Kati nkitegedde. Ekyokubiri, empagi ey'okubiri ng'omaze okukkiriza nti Katonda ali omu ne Muhammadi peace be upon him ye mubaka we eyasembayo, olwo nno ne Jesus Nabbi Isa n'okkiriza nti muddu we era mubaka we, kakati yakulembera Muhammadi okubeera nabbi wa Katonda. Muhammadi n'alyoka asembayo. Ekyokubiri, n'osaala emirundi 5 buli lunaku, esswala ng'ezo zikulaalikibwako ezimanyiddwa obulungi, mpozi okujjukiza naye abantu bazimanyi, okujjako baganda baffe ne banyinaffe abakatweyungako ku nsonga eno, tubagamba nti esooka ku makya eba ya subuhi, eyokubiri dhuhuri ku makya ng'obudde bwakakya, eyokubiri awo makkati g'olunaku awo ku ssaawa 7 dhuhuri, asuli awo ssaawa nga 10, magaribi olw'eggulu awo obudde buwungedde awo ssaawa ng'emu, n'ekyokutandika ne ssaawa 2 nga bwe weeyongerayo. Kakati ezo ze swala nga olagiramu Katonda nti oli committed yakutonda n'akuwa ebyengera, gw'onaamwebaza otya. Ne buli obeera nga buli kiseera ovaayo noga nti akamusinze, kiraga commitment ey'empagi ey'okubiri. Ey'okusatu ne kubeera okusiiba omwezi gumu bwe guti ogwa Ramadhaani, nga nagwo omwezi ogwo bw'ogusiiba kikuwa okumanya nti eddiini, kikuwa disipulini n'omanya nti nze nnina emmere naye Katonda ndagidde okusiiba nenjirekawo wali nensiiba, kati ate wali atagirina yakola atya. Awo nno n'omanya nti nyina okubeera nti nyamba abeetaavu. N'empagi ey'okuna eya zaka, era nayo omuntu Katonda bw'akulagira okutoola maali entono ennyo, 2.5% tekendeeza maali yo ate ya mugaso nnyo eri eri omwetaavu, nakyo kigamba nti wano nno kimakinga sensi n'omanya obulungi bw'obusiraamu. N'ekisembayo kyekituleeseza hadith eno, hajjul baiti liman istataa ilaihi sabila, okugenda e Makka n'okola hijja. Naye ng'ekyo kiri ku balina obusobozi bokka, abatalina busobozi tekikukakatako, w'olisobolera w'ogikolera. Bw'oba ofudde nga tosobodde oba tolina bbanja, naye bw'oba ofudde ng'obadde n'obusobozi, kakati awo oba osaana okubeera nti nno okolebwa, kubanga oba ofudde n'ebbanja ng'olina obusobozi obw'emmaali n'obusobozi obw'omubiri, oba osaana okubeera nti ogikola ng'ate ejja kkakata omulundi gumu bwe guti gwokka mu bulamu bwo bwonna. Naye hijja eno nga bwe tugyogeddeko ekolebwa mu kifo ekimanyiddwa. Nogamba tugenda Makka, toyinza kukyusaamu noganze nja kwekolera kaaba yange egundi eno nange mbeere nga nkuŋŋaanya abantu. Ekifo kiba kimanyiddwa, n'obudde time eba emanyiddwa nti eno ekolebwamu hijja, n'ebikolebwa era biba bimanyiddwa. Kale eyo hijja. Kakati hijja eno okwawukanako emirimu emirala egy'eddiini, mulimu omuntu ayinza okugamba nti naye nga
ekaluba nnyo ng'alaba eyawukana ku ibaada zino endala ku mpagi zino endala ennya, naye nayo wadde ng'eyinza okulabikamu obuzibuzibu naye ate Allah subhanahu wa ta'ala bwonna yabufuula bwangu. Kubanga obuzibu obumu abantu bwe bayinza okutunula ayinza okugamba nti erimu okutambula obuzibu bwa safaari n'okwawukana ku bantu bange n'okuva mu ggwanga lyange ne mu nsi yange, olugendo lwe ŋŋendako lwawala. Omuntu ayinza okubeera nti nno akitunuulira ng'ekizibu, naye ate buli awali ekizibu wabeerawo obwangu, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga akukoowodde n'oyanukula omulanga n'otema olugendo oluwanvu bwe rutyo ku lulwe ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, kimanya nti kyongera okulaga nti ddala kyoliko okyagala era okitegeera nekikusitula amadaala ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Abalala ayinza okutunuulira hijja ng'agirabamuko obuzibu olw'okuba erina byemugaana okukola ng'ate abyagala. Ekiseera kyabeera ng'ali mu hijja tokkirizibwa kuwoowa, tokkirizibwa kwesiiga kawoowo nga oyambadde engoye ez'emizizo, tokkirizibwa kwambala ngoye ntunge, tokkirizibwa kubeera na mukyala mu nsonga z'obufumbo, tokkirizibwa kuyomba, kukaayana, kulwana. Ebyo byonna kale n'omuntu ayinza okugamba nti ebyo nno nabyo tebyongeramu obuzibu. N'omulala ayinza okugamba nti n'ekirala nze kyentya mu hijja okubeera mu kifo ekimu nga mwetooloolera wamu, kubanga bwe mbagambye nti hijja ekolebwa mu bifo ebimanyiddwa. Kaakati omuntu ayinza okubeera ng'agamba nti nze saamanyira, abantu abamu bamanyira kuzunga, nga bw'omulaba wano ku makya olw'eggulo toyinza nakumanya gy'amalidde. Kaakati ng'ayo naye alaba kyekizibu. Kati abantu abamu olw'okuba nti batunuulira hijja ng'erimu obuzibu, mbagambye ebintu ebyo bisatu nga balabye bakalubirira. Olugendo nvudde awaka ŋŋenze wala ndese ensi yange, n'atunuulira nti waliwo bye baŋŋaana okukola ate nga mbyagala, n'atunuulira nti okwetoololera mu kifo kimu okolera ibaada mw'osinza Katonda okumala ebbanga, nga balabanga ebiyinza okubeera nti nno bibakalubiriza. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nti ate yateekawo embeera eyanguya hijja, nga bw'otunuulira emigaso egiri mu hijja n'otunulira obuzibuzibu obutonotono, oluusi obumu tebubeera nawo nga obulowooza mu mutima gwo ng'ogamba nti nedda kammalirire mbeere nga nkola hijja. Mu ebyo ngenda kwogera ebintu 5 ebikulaga nti hijja Katonda yagyanguya, newankubadde nga oyinza okulimbibwa obwongo ogirabanga erimu obuzibu, otye oba ogende nga ogyongerayo. Ekisooka, Allah subhanahu wa ta'ala yagiraalika ku muntu yekka alina obusobozi, era bw'oba tolina busobozi nkugambye gwe tekukakatako paka ng'obufunye. Allah kyava agamba nti walillahi ala nnasi hijjul baiti man istataa ilaihi sabiila, nti Katonda abantu bano abalinako ebbanja ery'okukola hijja eri oyo ayina obusobozi. Mpozi ne hadithi gye twayogeddeko, Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nga tubalira empagi z'obusiraamu n'agamba nti hajjul baiti liman istataa ilaihi sabiila, nti era mpagi ya busiraamu okukola hijja eri oyo ayina obusobozi. Ekyokubiri ekikwanguyiza hijja wadde yandibadde ekalubyemu olw'obuzibu buli obusatu bwe twogeddeko, kwe kubeera nti ibaada nkadde tetandikidde ku ffe. Mpozi nga Allah ne bwe yatugamba ku kusiiba ng'atulalikako okusiiba, okutwanguyiriza okukukkiriza, yagamba nti ya ayuha alladhina amanu, bange mwabakkiriza, kutiba alaikumus siyamu, mulaalikibwako okusiiba, kama kutiba ala alladhina min qablikum, nga bwe kwalaalikibwa ku baabasookawo. Kakati omuntu buli w'omanya nti tekitandikidde ku nze, omanya nti ekisooka n'abatusookawo nabo baakikolanga. Bwe mmanga nze ninga alowooza mbu kirimu obuzibu babuyitamu batya, kitegeeza kisoboka. Kakati ne hijja bwetyo bweri, nti ibaada teyatandikira ku ffe, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatunyumiza
ekyafaayo kya nabbi Ibrahimu alayhi salam nga mu Qur'ani nga bwe yajja ne mutabani we Ismaila ne bazimba Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida min albayti wa Ismail, Ibrahimu yasitula empaji za Kaaba nga ali ne mutabani we Ismaila nga bwe basaba Allah subhanahu wa ta'ala, si kulaga nti nno bakoledde Allah favor, wabula nga basaba Allah nti ai Allah, omulimu guno tukusaba obeere nti nno ogukkiriza. Allah agamba nti wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a, nti twalagirira Ibrahimu ekifo ekirimu Kaaba, kubanga Ibrahimu ate si yasooka, kubanga Ibrahimu obujulizi bulaga nti Kaaba yasanga eyina omusingi gwayo era kwe yatandikira naye okubeera nti nno agizimba. Allah agamba nti alla tushrik bi shay'a, kyeyatandikirako Ibrahimu nga gwe mulamu omukulu ku muntu yenna asinza Allah, nti tongattangako kintu kirala. watahhir baitiya littaifin, n'ennyumba yange gitukuze eri abo abajja okubeera nti nno beetooloola, bajja okwetooloola Kaaba, n'abo abajja okubeera nti nno bajja okusaala, n'abajja okujja okuvunamira Allah subhanahu wa ta'ala. N'amugamba nti waadhin fi nnasi bilhajji yatuuka rijala, kowoola omulanga oyita abantu okujja okukola hijja, bajja kujja. Abatambuza ebigere bajja kujja, abajja okutambulira ku nsolo, kati n'ennyonyi weeziri, n'abatambulira oba meeri, mu mbeera yonna yatina min kulli fajjin amiq, abantu bajja kujja okuva mu bunyomero bw'ensi bwonna, okuva buli wamu. Lwaki? liyashhadu manafi'a lahum, Katonda agamba nti bajje beerolere ku migaso gyabwe Allah subhanahu wa ta'ala gye yabateera mu hijja. Abawarabu balina akagambo ke bagamba nti wa idha amma al-amru hana wa sahula, nti buli ekintu we kijja nga kibadde omuntu yandikirabye ng'ekizibu naye ne kijja nga kikwata ku bantu bonna oba kikwata ku bantu bangi, omutima gw'omuntu kigwanguyira okukikkiriza naga nti ne bwe kiba kizibu kasa tekiri ku nze nzekka. Naye buli omuntu wabeerawo nti era nze buli kizibu kidda ku nze, ekintu kimutuulira ne kimuzitoowerera. Kale wano tugamba nti Allah bwe yalaba nti gwe olabanga hijja erimu obuzibu, tugambye ekisooka kwe kubeera nti nno yagiraalika kwasobola. Ekyokubiri ne tugamba kwe kubeera nti nno yakulaga nti nkadde sitetandikidde ku ggwe, kati awo omanya nti ne bwe bamu obuzibu bwaliwo okusooka abantu era ne babuyitamu. Ekyokusatu kwe kubeera nti Allah yagifuula nga nnaku ntono nnyo. Omuntu kati n'entambula Allah subhanahu wa ta'ala gye yagonza, omuntu osobola okukolera hijja mu nnaku 7 n'otuuka n'obeera nga olunaku olw'omunaana, oba n'otuuka e Makka mu lunaku olw'omunaana oba olw'omusanvu, n'ogenda e Mina n'osulayo olw'omunaana, n'ogenda enkeera olw'omwenda n'ogenda mu Arafa, olw'ekkumi olw'Eid n'ogenda n'okola emirimu gya hijja, n'oddayo e Mina olw'ekkumi n'olumu, olw'ekkumi n'ebbiri, kaakati awo 13 n'ovaayo. Kwegamba osobola okubeera nti emikolo gya hijja ogikola mu wiiki emu n'ogimala. Kale ekyo nakyo kiraga obwangu, wadde nga kiba kirungi omuntu bw'oba osituse n'ogamba nti nange kankole hijja, kankole empaji eno ngitegeere, n'olambula ebifo byonna ebirambulwa, ebifo eby'ebyafaayo, e Madina n'otuuka, e Makka, Quba, byonna n'obeera nti ovaayo nga hijja ogitegedde bulungi. Kaakati naye ekyo kyenjagadde mu ekyo nti Allah yajanguya, wadde ng'osobola okulwayo ng'oyagadde okwongera okutegeera emikolo, naye osobola okugifunza n'ovaayo mu bbanga ttono. Ekyokuna kwe kubeera nti hijja era yajanguya nga tekakata ku muntu okuggyako omulundi gumu gwokka mu bulamu. Mu hadithi ya Abu Huraira atunyumiza n'agamba nti khatabana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nti omubaka wa Katonda yatubuulirira n'atugamba nti abange mmwe abantu, kad farada Allahu alaikum alhajja fahujju, Katonda balaliseeko hijja, mukole hijja. Agamba nti omusajja n'asituka maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza nti akullu amin ya Rasulallah, hijja etukakatako buli mwaka? Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asirika.
omusajja naddamu akullu ami ya rasulallah, etukakatako buli mwaka, era nasirika. Namuddamu ogwokusatu paka nabbi sallallahu alaihi wasallama namugamba nti no nedda. Namugamba nti nabbi agamba nti nabbi nasirika era n'ogwokusatu. Nabbi agamba nti law qultu naam lawajabat wala mastata'tum, singa nakkiriza neŋŋamba nti hijja ekakata buli mwaka yandibakakaseeko ate temwandigisobodde okubeera nti ogenda buli mwaka. Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyava agamba, era eno principle nkulu nnyo mu ddiini, n'agamba nti dharuni ma taraktukum, bwe mbanga mbalese nammwe mundeke temuyitiriza kubuuza. Agamba nti fa innama halaka man kana qablakum bikathurati sualihim, nti ababasookawo bazikirira olw'ebibuuzo byabwe ebingi, wakhtilafihim ala anbiyaihim, n'okwawukana ku bannabbi baabwe. Agamba nti fa idha amartukum bi amri, bwe mbanga mbalagidde ekintu ne mbagamba nti mukole kino, fa'tu minhu mastata'tum, mukoleeko kye musobola. Agamba nti wa idha nahaitukum an shay fada'uhu, we mbaganye ekintu temukikola, mumanye nti kino tekikkirizibwa. Naye okusigala nembalagira ekintu nogamba nti aha ate nkole ntya, kati nkikole mirundi emeka, muba mujja kwekaluubiriza eddiini. Ekyokulabirako kyekyafaayo ky'abaana ba Isirayiri. Katonda bwe batta omuntu ku mulembe gwabwe, Allah subhanahu wa ta'ala n'abalagira ekyafaayo kiwanvu mu bufunze bwakyo, n'abalagira okusala ente. Babuuza nti Nabbi Musa Katonda abagamba nti Katonda balagidde musale ente. Ne basooka ne bamubuuza nti yakala ki, efaanana etya, nene ntono. Ne batandika okuleeta ebibuuzo, nga buli kibuuzo kye baleeta ng'abawa ansa nti aha yakala ki, nti kala bweti, ya size ki, nti bweti. Yagenda okumalayo description y'ente gye baali balina okusala, ng'okugifuna yali ya bbeeyi nnyo, kumpi baasasulira buli kooya akagiriko. So singa Allah bwe yabagamba nti idhbahu baqara, Nabbi Musa yabagamba nti Katonda balagidde musale ente, bakwata ente yonna eyaliwo ne bagisala, bandibadde batuukiriza ekiragiro kya Allah nga tebeekaluubiriza. N'eddiini bwetyo, temusaana kwekaluubiriza ddiini okuggyako ekintu nga Allah yakigaana. Naye Allah nga Nabbi bw'agambye, mbalagira ekintu mukikole, bwe mbagaana mukyewale, naye okuyitiriza ebibuuzo bibaleetera okukaluubirirwa mu ddiini. Ekirala era ekiraga obwangu bwa hijja eno, wadde ng'omuntu ayinza okuba nga agirabamukko obuzibuzibu, kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala abantu yabaagazisa, yateeka mitima gyabwe, abasiraamu yateeka mitima gyabwe okwagala ennyumba eyo, nga baanukula edduwa ya Nabbi Ibrahim alayhi salam. Nabbi Ibrahimu ng'amaze okuteekayo famire ye, nga Allah bwe yatunyumiza ekyafaayo, agamba nti rabbi inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'i, ayi Katonda famire yange njirese wano lusenyi, temuli kyakulya kyonna, ddungu lyerere. Agamba nti nno inda baitika almuharram, ekikulu nti mbalese kumpi n'ennyumba ye ey'emizizo. Agamba nti rabbana liyuqimu ssala, njagadde babeere mu bantu abasaala. Faj'al afidata minan nasi tahwi ilayhim, fuula emitima gy'abantu abakkiriza nga giwummulira eno, nga baagala nnyo okubeera nti nno bajja eno e Makka. Warzuqhum min athamarat la'allahum yashkurun, obagabirire n'ebyokulya n'ebibala ebya buli kikaba, oba oliawo ne babeera nti nno bakwebaza. Allah yanukula edduwa eyo. Kati omuntu yenna omusiraamu aba ayagala okgenda e Makka okulambula ennyumba eyo, okwanukula edduwa ya Nabbi Ibrahim alayhi salam. Kakati ekyo nakyo kikwanguyiza omulimu, biri ebyandibadde bikalubya mu hijja n'obibuuka olwakino ekirungi ekirimu. Ensonga esembayo ey'omukaaga nti Allah subhanahu wa ta'ala yakifuula kya mugaso gye tuli, nti togenda bugenzi nti kubanga mpagi ya busiraamu Katonda yagikulaalikako, kubanga ekyo nakyo bakyandikaluubirizaamu abantu abamu, nawulira muli okukaluubirirwa n'okuzitowerera oba okukakibwa. Ne Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga nti tugenda e Makka okukola hijja lwa migaso gyaffe. Kyava agamba nti
liyashhadu manafi'a lahum, nti abantu bagende e Makka bagende bakole hijja, liyashhadu manafi'a lahum, beerabire ku migaso gyabwe Katonda gye yabateera mu hijja, wayadhkuru isma Allah, batendereze n'erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati emigaso gino kikulu nnyo okubeera nti omuntu ogenda okukola ibaada naye nga ku lulwo naawe ogenda kufuna emigaso. Mulimu emigaso egy'eddiini ate mulimu egy'edduniya. Kaakati ekyo nakyo kimu ku kigikwanguyiza nogaa nti kaŋŋende waliyo n'emigaso gye nja okubeera nti nfuna, egy'edduniya ngifune, oba busuubuzi oba contacts egy'eddiini mbeere nga njifuna, Katonda nsonyi amazambi n'ebirala nga bwe tujja okubeera nti nno tubyogerako mu bugazi bwabyo insha Allahu ta'ala. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera atuteeke mu baddu be nga bwe bawulira nti Katonda agamba nti ya ayyuhalladhina amanu, bange mmwe abakkiriza, bw'alagira bamanye nti alagira bo. Bw'agamba nti ya ayyuhalladhina amanu, bange mmwe abakkiriza, n'agaana bamanye nti era agaana bo, babeere nti nno bakola emirimu emirungi egibafunisa okusiimwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'okwewala emirimu emibi egiyinza okubeera nti nno gibatuusaako obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kimala bumazi okubeera nti mu migaso gya hijja egy'enkomerero nti ovaayo ng'ofunye okusiimwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ate ku gy'edduniya n'ovaayo ng'ofunye business contacts n'emigaso gy'ofuna egy'omubiri ng'ogenze mu hijja. Kale nsaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera atufuule abaddu be abalungi. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.